po jako akawuwo. When you see somebody behaving, trying to follow you in the border, stop the car and get out and sort out issues with him. Okuvuga boda kyekimu ku ebyo ebisinza okuwa abavubuka abangi mu Kampala awamu ne Uganda yonna okutwaliza wamu emirimu oba oli awo olw'obutaba na bumanyirivu bw'amaanyi bwetaagisa nga bwe kitera okubeera mu mirimu emirala. Right away from the beginning, there was no proper management and the control of the industry. That's why you see a lot of mistakes emerging up. Olw'ensimbi ez'amangu eziva mu mulimu guno gukolebwa abantu abalina n'obuyigirize obwa waggulu mu mirimu emirala nga muno mw'osanga abasomesa abasuulawo gw'okugunjula abayizi ne bayingira boda okwenogera ku nnusu ey'omuyiika egulimu. We've got a list and the total list is 203 primary school teachers who instead of going to classes to teach, they ride borders during class time. We've got all the names, we've compiled. So we are going to launch an operation to arrest all of them, and we are going to dismiss them as a district, and the District Service Commission will recruit more teachers. Wabula wadde nga boda zino ziyamba bangi okweyuna obudde eri abaliko gye balaga saako okwanguya abayizi okutuuka ku masomero olw'akalipagano k'ebidduka awamu n'engendo empanvu ze batindigga. Minisita w'ebyenjigiriza omukyala Janet Kataha Museveni yavuddeyo naawe ekiragiro nga kino kikugira okutwalira abayizi ku masomero ku boda olw'ebizibu enkumu ebivudde mu nsonga eno. These patients, we get them on a daily basis. Every 24 hours we receive patients coming on this ward. The challenge is space. You can see all those who are injured, they are supposed to be admitted in this small cubicle, as you can see that. Usually they get full and some of them they sleep on the floor. Newankubadde abantu abawerako bajjumbidde okukola omulimu guno, bano basinkanya obuzibu obuwerako ng'abakazi abasinga basigadde ku bwannamwandu saako n'abaana baabwe okubeera bamulekwa olw'obubenje obutayosa awamu n'abawerako abakubiddwa obutayimbwa ne pikipiki zaabwe ne zitwalibwa. Basoose kulwana kyokola abamukoze tetumanye babakuba buyonjo gye bava omwana ne bamuttira ddala ne bamukuba ennyondo ng'alinganga gye yabbye wootidde lekawo omusabaze gwe weekengedde muleke okwewala obudde n'ebifo bye bagendamu kati nga wano ennakasero bamukubattidde ono kifo kikusifu nnyo tewayitawo bantu oluguudo teruliko mataala tolina kyolaba katuli bwakuleetawo kati wali ku meni gamba nti ankomera ku menyi ni walojja kutambula wagaana sente zireko osigaza obulamu wano wala ababbi bangi nakasero wano babbirawo nnyo naye abaffe nga bwe kyeyoleka mu lwatu nti omulimu guno guyamba bangi okuteeka emmere ku ssowaani kiki ekikoleddwa ebitongole by'ebyokwerinda ku butayimbwa obususe mu mulimu guno obuviiriddeko abawerako okukkirira ewa ssenkaaba. Njagala okuwabula ababooda sente ezikulemye okola emisana tosobola zikola ekiro ku lwekyo obudde bw'oba bugenze ndayeeko omule. How many police officers should I deploy in Kampala to deal with individual motorcyclists? It is very difficult sometimes to catch this border rider. Olw'omulimu guno okwetanirwa abantu aba buli kika okuva mu nsonda ez'enjawulo wandibaawo abaguyingira mu bukyamu n'ekigendererwa eky'okutuusa obulabe ku bantu okwagala okuvumaganya. Era ab'ekkuba abo balubyanza abo batuleetedde obuzibu. Era bwe tulaba ng'oyalina namba puleeti nga pikisi teriko namba puleeti tetumukkiriza kumuwa kifo okugeza nga banabakuba amasasi baba balina pikisi tuzibako na namba nyogokola nga bakuba amasasi. We have arrested many. Those who don't have number plates, those which don't have, which are having fake number plates also, that have actually have been source of even increased crime. Lindirira ekitundu ekyokubiri ku mulimu gwa boda sabbiiti ejja wano mu Jaka Kawuuwo mwogenda okumanyira ebiwuniikiriza ku mulimu guno gwa boda. Kayihura va mu boda
Salimu Sala ave mu bodaboda, General Salimu Gundi tumukunde naye ave mu bodaboda. Ndi David Sebugwawo ku lwa ABS Television.